tewaliwo family kugamba ntuli mu kutuula nakyogerako naye kankiddemu ntuli mu kutuula kukola company butya bwe tugenda kuddukanya mugenzi be yaleka wano company ziba mu kutuula kukola ngabana tugabanye tutya naye ebyo ebintu bye tugabana tuba naffe twegabanya nga we are getting divided as well era tugamba nti tugabana tusigale nga tuli bumu abayindi ambabulira experience y'abayindi omuyindi bwakola ebintu bye nafuna ekaze katugambe emali ye nga ekaza ttaka 10 bwaweze emyaka 50 bazaala abaana batono omu babiri ngayita abaana be babiri nga bagamba buli omu ajjeko eka 2 wayagala ku 10 nga bajjako eka 4 ye nga asigaza eka 6 bwaweze emyaka 6 ngaddamu nga abayita mumbulire ziri 2 ziriwa nti anze taata kati nakazaaza amwe mu kitundu ziri eka 3 n'ekitundu nti ategwe tinze nakazaaza ako kitundu 2 kitundu percentage gye muzaazizza yabawa ku zino zagenda okubongerako yasigaza 6 kati agabako endala 3 kati oli azaazizza ekinene nga mukwatire 2 ngazimwongera ono azaazizza ekitono nga mukwatire emu kakati yali asigaza 6 asigaza mmeka asigaza 3 3 bwaweze emyaka 75 nga abayita zonna azibawe naye zibakaka kwa kulizo kamu ekisooka bagenda kumala ebbanga lyonna nga buli omu alinazize era zibawera mu percentage ekyokubiri nga be bamulabirira kati abaafuuse mutabani waabwe bo kati be bamuzaala ekyokusatu bwafa ebyabwe byonna bibajje muno bakomawo ne babigatta ne bifuuka company emu netandika okutwala emaali mu maaso enjawukana zivaawo ne mudda ne mukola mahindula metta naye company eyo shares buli omu zayingira nayo zisinziira ku bungi kibwe yagasse ku bye baamuwa kitegedde eyazaazizza mu eka katugambe eyafuna 3 kitundu nga kati alina eka 10 eyafuna 5 nga kati alina eka 8 eyo percentage gye bayingira nabo ne bakola company kati company eyo ebeera y'abaana n'abazzukulu baabwe abaliwo n'abalijja kyokka buli omu ku baana baalese nabo bajja mu company muna amagoba dividends nga bakola ebyabwe ebiri ebweru wa company ebyo bibaliwa abaana baabwe abazzukulu bono kyokka ku mugabo gw'obuzzukulu buno abaana bali ne bali babavuddewo bebazadde ku guno bajja kubaako nabo ebyabwe bajja bireka ngono taata waabwe bwe yabibalekera mu ngabana bwetyo era abayindi buli family na company amagoba dividends ge bafunako ge gabaleetero ne bagulawo amaduuka ne baleetero ne bakola ki naye nga ne mu company eri ewaabwe asigala ku bank account sente zijja kakati wano mu Buganda ffe tubadde tusinza bannayuganda abalala bonna ettaka olw'okuba nti nno ettaka buli afa ligabanwa bugabanwa bajjajjaffe baali bafuna ettaka baafunanga bagabanira mayiro omuntu omu alina mayiro abaana be baazaala olw'okuba tebaatuula kampuni kugenda mu maaso mayiro baazigabana bo ne bagabanira mu hekiteeya bazzukulu baabwe be bazadde abaana olw'okuba nabo tebaatuula kugabana hekiteeya baazigabana bo ne bagabanira mu eka ffe be bazadde ab'omulembe guno bakitaffe kati ye generation gyendiko olw'okuba tebaatuula kugabana eka ezo bagabanira mu half acre kati ffe bazzukulu baabwe tuli mu decimal ne decimal tezikyawera edda kye bayita 105 yatandika ya decimal 15 kati olwaleero 105 ezze ku decimal 11 n'ekitundu egenda paka ku 9 olwo Buganda esaana eberenge eweddewo bulungi kitegeeza ndi ffe okuva eri tuzze tutema kati tetukyasobola kugabana hekiteeya tetukyasobola kugabana eka tetukyasobola kugabana half acre tetukyasobola kugabana decimal 15 tugabana decimal 11.5 eye plot ya standard
era eri gye njogeredde gye twasooka ng'omuntu okumuwulira nti omwana wa batte yafunye ssente n'agula ettaka oli n'abuuza nti yaguze kyenkana ki nti yaguze 10,500 kiba kimuswaza kati tekikyaswaza kubanga tusetolinze for less oba w'amaanyi kati okuba n'ataano ku 10 nnyo babuzabuza byaliguzeewa ate oba yo yennyini ya milioni 10 nti awo okuva ku wali wa 10 awo kumpi yo yennyini ya milioni 10 so ekyo kitegeeza ki ngenda kiddamu sequence eyo mbatuuse ku kyempito kuba tugenda kuba tuweddewo bajjajjaffe bwe baatuula mu ndagaano y'olwendo okugabana ettaka baagabanira mu square miles abaana be baazaala bwe baatuula bano nga bavuddewo ne bagabanira mu hectares hectare emu erimu eka 2 n'ekitundu n'obuntuntu obutono abo abaagabanira mu hectare abaana baabwe be baatuula nga bo bavuddewo baagabanira mu eka abo abaagabanira mu eka bwe baatuula nga bo bavuddewo abaana abwe batuula okugabana baagabanira mu half acre waliwo ekiseera ng'ekya half acre kikola gwe wali oliddeyo kye bayita quarter acre kati bwe bava mu half acre ku gondi kwota teyajja abakwota bo tebandoza olutalo lwa 8 lwe lwatwala kwota olwava mu half acre twayingira mu decimals katuli mu decimal tuli ku 5 ku 10 ate twalagira mu decimal 15 tuli ku 10 nga kye bayita 10 ku 5 ekyapa ekisookerwako kina decimals 15 kati kye bayita 10 ku 5 decimal 11 n'obutundu 5 tugenda tufunda bino bye mbabuulira bwe tutaddeyo ne twesetinga abaana abaffe generation eno beezaala bagenda kutuula nga bagabana decimal 5 ate nga kino kidduka kubanga emyaka ebiri emabega decimals ezo zibadde ku 12.5 webale nnyo katuyingira 11.5 ya tujja kutuuka ng'owamaanyi alina decimal 5 kye kitundu ekya 10 ku 5 eya leero nga twogerera ku 5 ku 5 ina kati gyeziri n'abiri mu 5 kwa kati generation tenaba kutuuka zikyaswaza tukyakirira bwe tunaatuuka we zitaswadiza half acre yali eswaza musajja omuganda half acre kubanga bakugeregeranya jjajjaawo gwe atali wala nnyo naawe yabadde na mayiro gwe werota ne acre kati jjajjaawo ye yabadde ku 10 ku 5 bw'onoobeera ku ki 5 ku 5 so tulina naye okuzaamu abantu amaanyi ebyo bisobola okuvaayo ate ne tuddayo ne tugaziwa tutya kati tukoppa kiri sequence y'omuyindi omuyindi yalina eka 10 n'atandika ozigaba nga alina emyaka 5 agenda okufa ku myaka 9 nga zizadde eka endala 10 abaana be yagabira nga balina 2 kati abaana abo nabo bagenda bakikola bwe batyo ziddayo ne zeegatta bo be bagenda mu square ya mayiro so abantu abawulira olulimi luno mukomye okwefundiza ku buntu obutini twefundize ku bintu binene wabadde obuuza nti lwaki okutunda kati buli ttaka buli wamu kubanga abalina gye tulaga ettaka fact of production fact of production eziri basic ziri 3 land labor capital no land labor entrepreneurship nti ettaka amaanyi n'obutetenkanya ebyo ebisatu ettaka amaanyi labor n'obutetenkanya entrepreneurship bw'obaako n'ekimu ebisatu ebisigadde osobola bifuna bw'otobaako n'ekimu katonda yakulyaza amaanya tolina ttaka tolina maanyi tolina butetenkanya katonda yakulyaza amaanya oli mulema oli kiwuduwudu si kiwuduwudu oli mulema katukikomyawo ebisatu oteeka okuba nga olinako ekimu abazungu mu myaka gye tuyita egyali license egibasindika okujja okutandika okunoonya be balina okuteeka mu makolero gaabwe ettaka lyaggwaawo ne amaanyi ne gabaggwako ne bafuna ensi ezaali zikyali enjega nga zirina ebyo byombi zirina ettaka zirina amaanyi nga bo basigazza butetenkanya kati obutetenkanya bwe bubaleeta ne bafuna biri ebibiri ekimu kiteekwa okutuusa ku bisatu kakati ffe ekimu kye tulina wano
ttaka tulitunda tusanyawo n'ebibiri oba tukyasobola kubifuna naye nayogera dda wano nti ekyennaku ffe ettaka tutundirako ne amaanyi ate obutetenkanya butono ate ekyo mujja kiyita abajereze omwana w'omuddugavu ebintu bibiri byabadde akyasobola okwewaaniramu ekisooka ttaka ate wano mu Uganda ffe tulina enkizi eyo ekyokubiri maanyi kati obutetenkanya butono kyova olaba nti wano osanga alina ebyo ebibiri amaanyi n'ettaka ate mwavu asaka mmere so ng'omuzungu obutetenkanya bwokka bwabimuwa ebi bibiri leba n'atwala yabwereere n'ettaka n'atwala firi paka lwe yakolamu ebintu bye n'alituddiza n'atetenkanya n'amaana abwagala kati twali badde tulwana ne bino ebibiri ne twongera ku butetenkanya bwaffe kakati tutunda tukwata ettaka ne tulitunda ne tutakomaawo ne tukwata n'amaanyi ne tugatunda njala kuddiramu tubitunda tutya kansune wano akasiikirize tudde wano oba wali mukacungwa okay ate akacungwa kano wansi wako otuulanga ne weegolola kujjako ng'omucungwa gwe gukubye tali kyakiyinza kukuba anti amaggwa gano gagoba bingi byali badde mukulu agampite wanene eriggwa limpitemu agambireke era gende kwa bwayitakawo nga tagenderedde adduka emisinde mayiro namba n'agala eno waliyo abantu abakyamu tadda noba ng'omuwonye so tukwata ettaka ne tulitunda sente ze tugjeemu ne tufunamu entambula etutwala okutunda n'amaanyi tutunda ettaka yes ne tufunamu ssente ne tukozesa ssente ze tufunye mu ttaka ne tutwala amaanyi tutunde n'amaanyi ne tugatunda ate nga bassebo ne bannyabo amaanyi galina ekizibu kimu amaanyi ekisooka tegalina sitoowa era togambanga nti amaanyi gange nga terese ku mande nsobole okukola amaanyi tegalina sitoowa actually ekirina ku sitoowa kiyinza kuba butetenkanya nti wumulamu omutwe gutegeere naye awakozesa amaanyi teri sitoowa onule ago golina ge expiringa bwe expirinze kakati ffe nejje tugenda okutwala amaanyi tukomawo nga tetulinayo kye tukopyeyo n'amaanyi gakende ekitegeeza nti n'obutetenkanya tebwatuyamba kubaako kye tujjeeri kutandika kikola eno kyokka nga amaanyi gagenze naye n'ettaka lyagenda sigamba nti buli ali ebweru yatunda ttaka lye waliwo nebibaweereza obuweereza entambula agenda atwale obutetenkanya mu generalizing naye era tubulina ku levels ez'enjawulo katukyali ku level entonotono kyengezaako okukugira nti tokwata ttaka lye ekyo kyolina ye factor gy'osobola okukola okukutuusa ku biri ebibiri